Bishop Oligumite Gumbite byaddala nate yabatali yadde okusaaga mazima ddala kuli kayegada Bishop tuvuddeyo bana ngo tuteteddeyo biki soko oyo mwana asooka buleeta yangu wano kyuko tunuleeri abaye tubaleetedde akafaana kiki kyolaba somako abantu bawulira a new dawn for African innovations for continental transformation. Innovation for continental transformation. Bwe mulamu oguli mu ddiiro era gwe gwatutegana olukuŋŋaana tubadde tubeera nalwo buli mwaka nga lubeera Ethiopia kimanyi nti Ethiopia ly'entabiro ya Africa ebintu ebigatta Africa gye bitera okubeera African Union n'ebirala kati lubadde nga lubeerayo nga tugendayo buli mwaka naye kati ku luno olwakubanga lwa buli ggwanga lulina okuba lurotatinga kati lwagenze Ghana naye ng'oludde badde bamaze otuwa tiipu nti amawanga gali mu kukiteesaako nti olw'omwaka ogujja lwalijja Uganda kati nabadde sisobola kulutumirwa mwana nga nyina ogendayo okubalobingira mbalobingira ekintu nkisike kireete wane waka era kijja kubanga balabye nga ate tugenze ne ttiimu nnene nnyo bagamba bana bantu kirabika ekintu bakirina ku mutima kaakati ogenda kulaba ekigenda okubeera wano mubadde timwetegekera Africa Cup of Nations kati ate mwetegekere Bishop otuse Arsenal kye yatukoze balange Premier League Arsenal yabayisiza bubi yatuyisizaamu eggaali era tetubitegeera naye ekirungi ndi nammwe bannayuganda mulimu Arsenal era mwenna musanyukire Bayibuli egamba musanyukire wamu n'abo abasanyuka mukabire wamu n'abakaaba kaakati musanyukire wamu n'aba Arsenal nga bali mu kusanyuka kati ate n'aba Arsenal bakabire wamu nammwe nga muli mu kukaaba Bayibuli